Kati emyaka giweze ena bukyanga Uganda nga yita mu kitongole kyayo ekiwooza omusolo ki URA etongoza enkola ya EFRIS oba Electronic Fiscal Receipting and Invoicing System kyokka nga yasooka kukola kuba makolero bokka. Ng'emaze okuvaamu ebibala basazeewo okugireeta mu basuubuzi abaguza bannaabwe bayite ba wholesalers kyokka okuva mawulire gano lwe gasaasaana abasuubuzi bakomba kwerima nga bagamba yakubanyigiriza so nga abalala bagamba tebagitegeera. Omusolo tuguwa ku maduuka ne tuguwa ku mafuta ne tugenda ne tuguwa gye tusuubula ebintu. Mu kwewozaako kwabwe bangi bategeezanga bwe batasomeseddwa ku nkola eno kimala so nga n'abandi bagamba nti ne bwe banaasomesebwa tebagala kwesembereza nkola eno. Tusaba tugaanye URA ne gavumenti okusooka okusomesa bannamasaka enkola y'EFRIS. Essaawa zino wetwogerera abacyayina be baafuuka ba distributors era be ba supplier betwogerako bakola ebintu mu factory ate ne babitambuza nga babigabira dduuka ku dduuka okwetoolola eggwanga lyonna. Kati abo be balina okubeera ne EFRIS. Okufuna okutangaazibwa ku nkola eno tuwayizzaamu ne Andrew Bukenya omusomesa w'emisolo mu kitongole ki URA okutegeera enkola ya EFRIS mu lulimi olwangu olutegeerwa omuntu wa bulijjo. Nkola ya ku mutimbagano eyandikoze nga mu bizinesi eza bulijjo nga bw'onaatunda n'oyingiza ebintu mu dduuka lyo n'omala n'obitunda n'ogaba lisiiti. Bw'oba odiiningana mu mufaliso nti bw'oyingizaamu n'ogamba takatugeze nti olwaleero mu mwezi guno nyingiza ebifaliso mu dduuka lyange stock emifaliso 100 era ogenda mu system n'oteekamu nti nina emifaliso 100 mu dduuka lyange n'oteekamu emifaliso gyenkanaki na buli ssente mu mufaliso gw'ogitunda. Bukenya agamba nti abasuubuzi nga tebannasimbira nkola eno kuule bagwana bakimanye nti be bagenda okusinga okuganyulwa naddala mu kubala ebitabo byabwe. Mu Uganda tulina obuzibu bwa bizinesi obutamanya kubala bitabo. Bantu bangi abalina bizinesi ennene bwewaawo ne bizinesi entono. Bw'omubuuza ebitabo kwatundira aba tabirina. Oluusi ebbanga bwe liyitawo ebitabo ebyo bimubulako. Kati ku njuyi zombi ku kye tuyita stock ne kye tuyita sales omuntu ono enkola eno emuyambako nti aba amanyi nti ku lunaku bwe luti nalina emifaliso 100 bwe mbadde ntunda naakatunda emifaliso 95 bwe mba mbulako emifaliso 5 then awo nina okuddayo ne neebuuza emifaliso gino 5 gye nateeka mu gyalagawa. Mu abasuubuzi bangi bazibeekengera obungi bw'omusolo ogubagerekerwa. Bukenya agamba nti enkola eno emalawo okubuusabuusa kwonna era esobola okulaga ebintu by'otunze n'omanya ettunze ettuufu ly'oba otunze. Kitegeeza bw'otuuka okugamba nti kati nkuŋŋaanyiza omusolo gwa VAT gwe kennyini oba ogumanyi nti gwe guno omusolo gwe nina okuwa. Tetuyinza kubeerawo nga tuli mu nkaayana ezitatta n'abasasuzi b'omusolo ku ssente mmeka ze balina okuwa. Naye kituyamba n'okulwanyisa abana ababadde beekwese abatasasula. Egimu ku misolo egirina okusoloozebwa mu nkola eno eya EFRIS kuliko VAT, withholding tax, income tax n'emirala. Kyokka mbu abasuubuzi bangi olw'obutamanya basasula omulundi ogusukka mu gumu. Bino byonna Bukenya agamba byakufuuka lufumo. Omuntu asobola okubeera awo nga abanja URA omusolo nti enkola eno y'omusolo gwa VAT omuntu bw'abanga aguze ebintu ne bamusasuza VAT naye ng'ebintu ebyo agenda kuddamu kubitunda mu dduuka lye omusolo guno gwasasudde nga bamuguza ebintu ng'abisuubula okuva ku factory oba ng'abiyingiza mu ggwanga omusolo ogwo bwe gutuuka wano aba alina okugutoolako ekyo tuyita tax credit kubanga talina gusasula mirundi ebiri okwewala enkola gye tuyita double taxation. Abamu ku basuubuzi balina endowooza nti enkola eno yakuwa URA enkizo mu kugereka emiwendo abasuubuzi kwe balina okutundira ebintu byabwe. Bukenya bino byonna biwakanya. Kya bulijjo omuntu bw'aba akola bizinesi ye yamanyi lwaki bw'atunda omufaliso agumuguziza $20 omulala n'agumuguza $10. Enkola ya EFRIS teteerawo muntu ssente mmeka z'atunze emifaliso gye. Enkola ya EFRIS kyetuyambako ezo z'otunze bwe z'osazeewo okuguza abantu ab'enjawulo ze tuba twagala okukola ki okumanya. Akalambidde nti okusomesebwa kuze kukolebwa ku mitendera egy'enjawulo eri abasuubuzi bano. Kale ng'omusuubuzi yenna agamba nti mpawo kyamanyi abamukuusa. Tubadde nga mu basuubuzi mu Kampala kizimbe ku kizimbe tukoze workshops ezisukka mu 8 naye ng'ate bwe tugenda okukola workshop tusooka kusindika baana ku dduuka kye tuyita door to door. Ekigambo EFRIS
kijjidde mu mbeera ng'abasuubuzi balina ebintu ebirala bingi bye beemulugunyaako ebisukka ku musolo ogwa EFRIS. Mu bufunze kye nandigambye nti bwe tuba tufumba katogo, EFRIS nnyaanya, si ye muwogo, si ye ebijanjaalo. Enkola ya EFRIS egendereddwamu kuwoza musolo gwa VAT okusinga, kyokka ng'ekola kwabo bokka abatunda ebintu ebisukka mu bukadde 150 omwaka. Prisca Namulema, agafeeyo ku Spark TV.